singa yali speaker wa parliament Museveni nabanga talina chance ndala yona ngebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba singa guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola kimala Uganda ne tugiwanya singa nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era singa ne bamukozesa yataasa Museveni n'akoma Museveni yandigomyewo singa tyali right honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisuba Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga singa yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yayita scientific nga bwobawo embeera okusinziira ku mateeka ngate kisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament namugamba senga kwata ekintu obenanga kwekiranga kiri mu middle ground nsobamenye nengusambe ekikabe omutuba singa nasola step eyo chance nayo negenda bwetu ezo chance meka kati omwana byekulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda mu ggulu nze singa sikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo NRM yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga. Uganda Zabu bwe balwala balekawo Zabu ne bagenda mu Silver. Oyinza okuba ng'olina Zabu ewuwo n'olwala n'otakozesa Zabu kuwona. Lwaki Zabu mumulekawo ne mugenda ne muwonera mu zi Silver? Uganda esinga Bulaaya. Uganda esinga Bulaaya lwaki we mulwala mugirekawo ne muwonera e Bulaaya? Azini ne muwonera e Bulaaya nga Uganda esinga Bulaaya. Uganda bweba esinga Bulaaya kitegeeza Uganda erina buli kimu. Uganda Zabu kitegeeza bweba Zabu lwaki mugirekawo ne mugenda ne muwonera mu zi Silver anti kati mulinga abagamba nti ewalala watali Uganda Silver. Uganda ye Zabu ye gold. Waliwo ekyomuwendo ekisinga gold. Teri kyamuwendo ekisinga gold baddiyo. Ekitegeeza naye olaba olwala n'otawonera ku gold n'otawonera mu matiribo naaga agajjudde gold omubisi gw'enjoki oguyiika ng'amata ate n'ogenda owonera eri awatali yadde akatole. Ebyo bipropaganda bye mukuba bannayuganda okwagala obbafuulinga okubalaga nti eggwanga mulifuze bulungi. Eggwanga mulifuze bulungi. Kati kwegamba mwe gold temumwagala muwonera, mwagala kuwonera mu matiribo naaga ag'ekitalo ge mututegekedde ge mutukoledde. Amatiribo naago muwulira temugaagala, muwulira temwagala kuwona mu mirembe giri egyenkomeredde nga muli mu gold oyo. Mwagala genda kuwonera eri. Mwagala genda kuwonera mu Silver awatali yadde omulamwa. Kugamba mwagala kufa temwagala kuwona ensonga ki mwagala kozesa gold oyo omutugambako gold oyo amatiribo naago ge mutukoledde kitegeera. Uganda Zabu nga tonnalwala. Uganda Zabu nga tonnafuna musango ogutwala mu kkooti. Uganda Zabu nga tonnanoonya bwenkanya mu kkooti ze Uganda ne zikubula. Oba kitegeera. Peace does not mean a war. Oba okubeera n'emirembe tekitegeeza obutaba na mirembe tekitegeeza nti lwakuba temulina lutalo kati ensonga ki mulina emirembe. Obutaba na mirembe kitegeeza okubulwa obwenkanya. Where there is injustice there is no peace. Ekitegeera there is no peace where there is injustice. Teri mirembe awatali bwenkanya. Ekitegeera ensi ezirimu obwenkanya ze zirimu emirembe. Kati okubulwa olutalo mu ggwanga Uganda tuba tetulina civil war oba tetulina olutalo oluvudde ebweru tutulumbiddwa bo balowooza gyemirembe. Uganda Zabu Uganda esinga Bulaaya. Bwe mulwala mugenda Bulaaya. Why don't you stay in Uganda? Ng'ate Bulaaya Uganda egisinga.
Basha mukosa zabo yo mukutegekedde yo wekitalo akulukuto olukulukusi namwe ne muwona. Stop that propaganda on civilians. Stop that propaganda on Ugandans. Mukumide bana Uganda mu busiro obungi ne bana Uganda abanako abatalina yadde zigula panade ekiruddu. Ne batandika Uganda esinga Bulaaya. Teyina kyegisinga. Uganda teyina kyesinga Bulaaya. Ekyo njagala nkibabu. Uganda bayita teyina kyesinga Bulaaya. Singa Uganda ebadde esinga Bulaaya singa we balwala bajjanjabibwa Uganda. Singa abaana baabwe basomera Uganda. Singa bwe bafunako ekibabaddeko oba kisinga babeera Uganda. Singa tebagulwa na mayumba mu mawanga ag'ebweru. Ekibaguzisa mu mawanga ag'ebweru kiki? Ate ng'ensi yaabwe esingayo obulungi. Bw'oyinza okuva ewalungi n'ogende wabi babanga batugamba nti e Bulaaya wabi Uganda ewasinga. Bw'eba ewasinga lwaki mugendayo? Lwaki mujjanjabirwayo? Lwaki mugulayo amayumba okubeerayo? Lwaki abaana bamwe gye mubasindika? Lwaki abaana bamwe gye basomera ng'ate Uganda ewasinga? Ekyo munnansi ky'olina okutegeera. Babazannyidde ku mitwe ebbanga ddene. Ebbanga ddene. Uganda esinga Bulaaya egisinga kinga bwe mulwala mugiddu. Uganda esinga ki Bulaaya like azini mugitubuulire. Egisinga byakulya yes ebyokulya ebisinga naye ate bannayuganda be bakyasinza okufa enjala era n'ebibalo biraga buli mwaka bannayuganda be bakyasinza okufa enjala. Kisegeera ntubulireyo amawanga g'ebweru agayina abantu abafa enjala buli mwaka nga Uganda tewali. N'ogamba nti China simanya yakutte tani mmeka ez'omuceere n'ezidonetingira gavumenti ya Uganda ng'ate mugamba Uganda esinga Bulaaya bagidonetingira n'emmere. Navayo nakugamba Museveni navayo nakugamba mbu even a fool can survive in Uganda. Who are you fooling you people? Okubalaga nti Uganda ya kitalo nnyo ya muwendo. Amawulire agava ewa Maama Rebecca Kadaga si malungi. Kigambibwa Maama Rebecca Kadaga yaddusiddwa mu ddwaliro lya Aga Khan nga biwala ttaka ng'ali mu mbeera mbi nnyo. Maama Rebecca Kadaga kigambibwa nti essaawa zino we twogerera ali mu Aga Khan mu ggwanga lya Kenya ali mu kufuna bujjanjabi. Embeera gy'alimu si nnungi. So bannayuganda bannaye musabire ku Maama Rebecca Kadaga. Abantu mwenna abaagala Maama Rebecca Kadaga mumusabireko embeera gy'alimu si nnungi asobole okudda engulu. Ali mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi mu Kenya. Kinajjukirwa nti Moses Ali General Moses Ali abasawo bakamala okuvaayo emabega bamugambe ne bamugamba awumule ave mu bintu by'obufuzi olw'okuba nti watabiveemu agenda kufiirwa obulamu bwe. Kati Maama Rebecca Kadaga wuuno bamuddusiza mu ddwaliro. Kigambibwa nti embeera gy'alimu si nnungi. Mumusabire. Speaker of the Parliament Rebecca Kadaga bayinza omukubikira olwaleero nkiddamu wetwogera kati Rebecca Kadaga bayinza omukubikira olwaleero kubanga afunye chance bwenyise ennyonyi mutwale Nairobi olwaleero bamukezza mu case clinic nga taasula otaakese Rebecca Kadaga alitwala bayinza omukubikira olwenkya naye ntegeezeddwako akawungeezi bali bamunoonyeza nnyonyi mutwale Nairobi mu Aga Khan naye nga bamugye mu makaage nga biwala ttaka yamutwala mpanga mu case clinic gy'abadde yeesayize kolo. Simanyi obaana bw'anaaba akeesi za Aizo Mukama mukenkirize. The same people are poisoning abantu. Kuba tewagala muntu akugambako. Lwaki temukkiriza muntu abachallenginga? Twali tusuubira nti at this particular moment.com era mugenda ku acceptinga challenges. Kubanga abantu abachallenge bananyini musolo. Buli kimu agala kikozesa forces. Mumulooza mumusembayo kubanga mulina amateeka. Mumulina monopoly ku violence.